Alright, ekivulu kya Evlyn Lagu kyongezeddwayo mpaka nga 5 Novemba. Mesach semakula avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki asazeewo okuba ng'ayimirira mu kivulu kya Evlyn Lagu omugenzi kati gwe twogerako, era nga ali awo gw'olaba awo ali mu kwogera ng'akyali mulama, ng'agezaako okuba ng'abannyonnyola lwaki ekivulu asazeewo okuba ng'akiteeka ku papers, era ng'omukulu Mesach semakula wa papers yamuwa ekiffo asobola okuba ng'akolera konsati ye e Makindye oluvannyuma lw'okuba nga ku muganzirwaza gye yali yakategekayo emirundi 2 nga buli waategeka ekivulu Land Road akisazaamu. N'ategeka ogwasooka omwamulaba awo yazirikira, n'ogwokubiri ne tumutwala nga biwalawala. So ku luno papa Mesach semakula n'asalawo kugamba nti kamuwe ku papers. So ensonga papers papa Mesach semakula kazeeyogerere. Sinze nzekka n'abalala abayimbi mujja kubalaba abalala bajja kubaawo bali very much willing lwakuba buli kintu kiba kiteeka okubaako a spearheading, just spearheading nze naye nga abayimbi abalala we bali behind me. Tubanyonyodde wali tubagamba za mwana si zaffe, tetuli mu business za mwana wabula just mwanyinaffe yafa nga alina kyayagala okukola okukolera omwana we, so tusazeewo tukiwufiiringa. Ekyalemesebwa ogwasooka, ogwokubiri n'akitegeka n'afa, kakati tuga kituukirire kale oba naffe kitutta kitutte naye tukituukirize. Tugenda kukwata sente tuziwe omwana, just ffe tugenda kubaawo ng'abazadde okumugaidinga, okitegedde kuba kati omwana yennyini amanyi kyayagala, okitegedde kyayagala okuba nakifu just kubeerawo okumuwa guidelines, muntu atambula bwati kola bwoti biki tetwagala mutegeerera nnyo, twagala tumuwa omukisa yetegeere. Twakulabako emabegako wakwata ku mwana wa kati tusuubire nti nono naye ogenda kufuukira ddala mutabani wo. Tugenda kumukwatako era kwolwo tumukwatako. Saagala kwetema ekyo tunetema ekyo naye twagala kumukwatako in general, tulabe nga tumwempawalinga. Ekirungi musajja akuze bw'omwempawalinga asobola okutambula. Ekimwetaagisa okwebuzaako ku muntu omukulu, nkoze ntya anko wano bakola batya, byo weetuli as parents. Omwana avuddeyo n'agamba nti alina oluyimba lwe yakoze nga aludedicatinga eri abo abalina abazadde abayita mu mbeera yemu gyayiseeyo. That means nti omuntu okuvaayo n'ayimba oluyimba aba alina emotions ne talent y'ekyekintu. Nga bali mu music industry naddala gupapa, are you willing okuba nga welcoming omwana mu music industry n'okubeera omukono? Era nga bwe mbazeemu wali nti it has been a surprise to us nti ayimba, tulinde twebwe ayimba. Abayimba bulungi webiri studio weziri, tujjamuga studio eriyo yingira as much as you can. Okutya kuli ludda wa mu music industry eno gyayingidde? Sirina we kuli. So omwelkaminga tutera okubanga tandikawo. Maama we mwajje kye bali kakati bw'abanga naye asobola okukitwala mu maaso, why not? Ebbanga abaddewo mu biseera bino nga mama we mulwadde, academic standards zibadde nga zikyuka era nga tezitambudde bulungi. Mwe ng'abayimbi omulowooza nti singa aza music essaawa zino kiyinza okuaffectinga academic status ye kubanga yeyongera? Ate kiyinza okiyamba kubanga music ayinza okuba nga financially amwempowering, asobola okusasula tuition neyeyongerayo mu maaso. Papa tuddeko emabega katono, okusisinkana otya Evlyn Lagu? Sijjukira naye mumanyi mukwano gwange, sijjukira ddi naye bingi byoba omuntu nga mumanyiganye mukwano gwo. Abadde mu industry kuba obudde mwe nayingirira industry naye kumpi mwe yayingirira twesanga bwe tuti. First sight yabete sijjukira nnyo ate saala kuyimba, but what I know nti mukazi abadde mukazi mukakkamu, talina ntalo, tayomba n'abantu, mukangamu katono n'asyayingawe bwatyo, naye ng'ate ate mukozi yiribi. Bano b'owulira abayiribi
ava wano ne bamugamba nti bw'ogenda e Sudaani n'okola bwoti waliyo ssente n'owulira nti n'obuuza yalaga nti yagenda Sudaani yowulira nti kati ali Arua bwatyo abadde munoonya. Ebigambo ki by'oyinza okugamba abayimbi abatasobole kubeererawo omwami omwana ono olw'ensonga tuwuliddenga bangi nga bagamba nti bavaayo akaseera k'omuntu ng'agenze naye ate baba mulamu tebiba byampaka omuntu akole ng'okwagala ku bikuli ng'okusuubira ku bikuli kubanga tekibakakatako okitegedde tekibakakatako olaba owa famire y'oyo atayamba baana bo kakati omuntu gwe wasanga obusanzi mukola omulimu gumu ng'olooya afa nga mugamba looya bwe mutavaayo kikyamu nnyo mwena nedda okitegedde so buli omu avaayo okusinzira engeri gye kimukutteko. Papa oli mubayimiriza era bayimiriza tumanyi obeererawo nnyo bayimbe ate tukamuwulira nga oli overwhelmed situations ezimu nga zikususeeko zisukka naye era ebintu ebisinga bw'obidduka tebiggwa. Ebizibu ebisinga mu nsi bw'okidduka tekikola ki kisobola okuba nga kinene naye ng'olina okihandolinga jangu lwanagana nakyo otaaseeko kyotaasize ekikulema ekiyitewo. Abayimbi ba Uganda bonna bagenda kuggwayo kyetwagala bwekiba kisobose that is naye ate abantu bajja kuba n'emirimu gyabwera emirala oli ne bayitawo eddakiika 2 atasobodde asobola ne bw'aba apositinze bupositinzi kimala ne bw'aba akoze drop kimala ne bw'aba akoze eki naye nga twagala ffenna tubeerewo wano abayimbi tusobola okugula tiketi tuzeegulire owulira nti Mesach yaguzeeyo 2 gundi yaguzeeyo gundi Spice Diana yaguzeeyo 5 gundi yaguze tusobola ozigula ne tuziwa abafaanizi ne bajja ne bayingira kyonna kyekiri twagala mwana kufuna sente. Atumaliriza katono kayimba ka Evlyn Lagu kyakasiko bonna bunyumira omwana omanyi tusaagala kapera kanyimba akange olweko nga nyimba akange mujemba ayimbire kwolwo